Abantu 28 be bakazuulibwa mu ttaka eryabuutikira abantu b'e Bulunganya mu disitulikiti y'e Bulambuli. Olwaleero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ategeezezza nga Pulezidenti Museveni bwe yamaze okutuukiriza obweyamo bwe eri abantu abaafiiriddwako abaabwe. With 5 million each, and also we were told, or the record we had was like 23 people were injured, and he has also supported them with 1 million each. Mu nsisinkano eno ebadde mu ofiisi ya Ssaabaminisita mu Kampala, Minisita avunaanyizibwa ku bigo bitalaze Engineer Hilary Onek alambuludde enteekateeka ya gavumenti gy'egenda okugoberera okulaba nga abantu basengulwa okutwalibwa mu kifo ekirungi. We have given the planners 2 weeks within which to come with a complete plan for settlement, for dividing this into two acre plots with the streets, demarcating the streets and the positioning for where the school will be, where all those basic facilities are. These are simple design which will not take you long. Minister of Energy, on the immediate, install power lines to supply electricity to the new settlement, ensuring that the community has access to basic services. Mu nteekateeka eno mulimu okugula yiika z'ettaka omutwalo mulamba kwegenda okusengula amaka agasoba mu 14. And we estimated that land can easily accommodate over 4,000 families. Each family given 2 acres of land, so that it's no longer given 1 acre again another acre elsewhere for farming, but they are given the land together. I want to demarcate 2 acres. 2 acres, because then somebody can really do something. And I think we shall see how to gazette the roads properly. You give me my land 2 acres down. You give me my land 2 acres down. So that, because people are becoming rich on 2 acres, Nyakana style. Because if one is here, you give me another burden to move, it becomes hectic. Ssaabaminisita alagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko n'ekivunaanyizibwa ku bibira okutandika enteekateeka z'okukyusa enkozesa y'ettaka kwe bagenda okusengula abantu lifuuke ekkuumiro ly'ebisolo n'okusimbako ebibira. I want you to be in the middle. Help Ministry of Tourism with a list, because for you don't have capacity. For them they have the wildlife police officers who are knowledgeable. We give them a list, they now start marking those houses danger. Otherwise they will look at us as jokers. Oblige. Luckily enough, we already have Mount Elgon Conservation Area which neighbors the areas, so we shall have an instrument as an annex presented to Parliament to add them to the Mount Elgon Conservation Area. So we shall follow all the processes to have the areas gazetted. Yes, thank you. Mu nsisinkano eno era basuubiza nga bagenda okusisinkana abakulembeze ab'enjawulo okuva mu bitundu bya Bugisu ne Sebei ku nteekateeka eno. Ku Lwokubiri wa wiiki eno omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi yategeeza nga bwe bagenda okuwaayo obuwumbi bw'ensimbi za $50 nga wiiki eno tennaggwaako okusobola okudduukirira abantu abaakosebwa okuyigulukuka kw'ettaka.